Kankwanirize ku program Zimba olunaku lwaleero ndi wa Babu ndi ku Babu Adware ndi ku Babu Enterprises wendi olunaku olwaleero era njagala tutunuulire ebintu ebyenjawulo naddala mu Kuwunda. Bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo bye tulina okwekkanya naye olunaku olwaleero tuzze tutambulira mu Kuwunda okwenjawulo. Tuwunze okuva mu ofiisi ezikolebwamu ne tujja mu mayumba ge tusulamu ate kati ne kati mwe tukyali kubanga ensonga nnyingi nnyo tuzoogeddeko naye olunaku olwaleero twagala tukwate ku kinaabiro. Ekinaabiro olunaku olwaleero twagala tukwate ku kinaabiro we tuba tukolera. Ekinaabiro twagala we tuba tukwata olunaku olwaleero. Sirinzeka ndi ne ate Zakariya Mukasa Saalongo Haji gwendi naye ate era mu kitundu ekyokubiri awo tujja funayo era omukugu omulala yongere otuyisaamu mu nsonga zino nga bwe ziri. Mukkirize tutandikire awo programu yammwe programu yaffe ey'olunaku olwaleero Umar Kikaye akawungezi k'olunaku olwaleero nkakasa bulungi nti gwe otudde entende era gwe weeteeseteese okutambula naffe olunaku olwaleero. Aji nsanyusa okulaba. Alhamdulillah. Ng'oyimiridde nga musirikale. Ndi ku mirimu. Oba ku mirimu. Olina kuyimirira butengerera. Buza kuba tulaba. Abatulaba abayizi baffe abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Baaniriza nate ku musomo gwaffe guno ogwalwaleero bwe tugenda okutunuulira oba we twongera okwongera okutunuulira okuwunda naddala olunaku lw'ebifo mwe tusula. Yes, olunaku olwaleero twagala tukwate ku kinaabiro. Naye nga tetunnabakwata ku kinaabiro. Ekituufu abaana bo banyekiddeyo mu masomero gye bazze. Obawaayo kalowoozo ki? Abaana kiyinza okuba ekizibu okugamba nti bempa akalowoozo ng'ate oŋŋambye nti bazze ku masomero. Nnyinza okulowooza nti oba oli awo tebalina access kuba nti balaba TV essaawa eno. Kati baba naye akalowoozo bannannyini basomero kankawe bazadde baabwe nti ebbanga lino lye bagenda okumala nga oba oli awo tebali nnyo waka basobola oddikozesa ate okwongera okutereeza ewaka kubanga bajja kuba bakolawo nga tewaliiwo nnyo kutataaganyizibwa. Kaakati alaba Salaamu TV ali mu kuzimba asobola okukozesa akabanga kano ng'abaana bazeeyo ku ssomero ate okubeera nti ayongera okutereeza ewaka ate bagende okudda ng'ate oba oli awo waliwo enkyukakyuka. Tutunuulire ekinaabiro. Ekinaabiro kyeki? Kaakati abalabi baffe era bamanyi nti buli ruumu gye tukwatako mu nnyumba oba buli kisenge kye tukwatako mu nnyumba tusooka kutunuulira kikolebwamu ki ne tulyoka tuddako okulaba tugenda kukiwunda tutya. Emabega eri twatunuulira twamala okukizimba naye kaakati tutuuse kulaba nti twagala omuntu akikozesa ate abeere nga akikozesa mu ngeri esinga okuba ey'omulembe. Kyekireetamu okuwunda omuntu abeera nga yooyo nga tagenda kukyuka naye bwe tugamba nti kati ali mu kwewunda kitegeeza nti yeeyongerako ebyo ebimufuula okuba owakabi ye yennyini asigala y'omu takyuse. N'olwekyo tugamba nti tuwunda kinaabiro. Ekinaabiro kyo kisigaddewo naye katulaba biki bye tugenda okuteeka mu kinaabiro kino bireetera omuntu agenda okukikozesa okubeera ng'akikozesa nga yeeyagala. Ekinaabiro kyawukana n'ekiyigo? Kaakati tuyinza kutunuulira ttaamu kusinziira ku lulimi lw'olyogeredde. Ebiseera ebisinga tuyina ekigambo ekisobola okubeera kimu naye nga kisobola n'okutegeeza ebirala. Tulina amannya ge tuwa ebifo ewakolebwa ebintu nga gasaasaana okusingako ku kiddala ekikolebwamu naye olw'okuba nti nno w'oyogeredde baba bategeera ky'oyogerako. Oli bw'agamba nti nno ali mu ddiiro wandibadde olowooza nti ali wali we baliira naye asobola okugaa nti ali mu ddiiro naye nga kyategeeza nti atudde alaba TV naye nga gw'ogambye ekigambo ddiiro. Kakati bwe tugamba kinaabiro kijja kusukkako ku kifo we banaabira obunaabizi naye tugambe nti nno ekifo ekyo ekiri mu nnyumba oba ekiri ewantu we babeera ewagenda okubeera nga wakolebwa ebintu eby'enjawulo ne tulama kugamba bugambi nti kinaabiro
kitegeeza we banaabira. N'olwekyo tujja kubuuza nti ekifo ekyo kye tuyita ekinaabiro wakolebwayo ki? Gojja kiyita kinaabiro, oli amulala agambe nti manju. Aliwa agenze manju, naye atali manju agenze kukola ki? Kunaaba. Omulala agambe nti ali luddawa agenze mu kaabuyonjo, naye ng'ate kaabuyonjo agenze kukola ki? Kusenya. Kakati tetujja kutunuulira kugamba nnyo nti olw'okuba tugambye ekinaabiro tulagambe nti nno abantu gye banaabira. Tugenda kutunuulira ekifo ekyo ewagenda okukolebwa ebintu eby'enjawulo, oba olyawo ebyekyama oba ebyekusifu, naye ng'ate biwerako obungi. N'olwekyo nga tuwunda ekinaabiro kyaffe tujja kwagala nnyo okulaba omuntu ono ayagala okuwunda ekinaabiro, biki byakolera mu kinaabiro. Waliwo omuntu ng'ayagala ekifo ekyo abeere nti nno amalayo eddakiika ezisinga okuba entini, ate ne wabeerayo omulala ng'ayagala ekifo ekyo akiwunde nga ne baba waakulwayo tagenda kufaayo kugamba nti nga nfuuse siri comfortable. N'olwekyo bwe tuba tuwunda ekifo kyonna tuwunda okusinziira kwakikozesa, biki byagenda okukolerawo n'ebbanga ki byagenda okubeera ng'amalamu. Onnyonnyodde ekinaabiro ne mpulira ng'ate nyumiddwa nnyo. Ekinaabiro bulijjo kyamaanyi bwe kityo? Ekinaabiro kimu ku bifo ebisinga okubeera bize ewaka. Emigaso gyakyo migaso ki? Kakati nga tunatuka migaso gyakyo, katusooke tutunuulire ruumu endala ezikozesebwa ewaka n'ebbanga ki abantu libamalayo, oba oli awo n'abantu abawaka awo bungi ki abagenda mu kifo ekyo. Bw'ogamba nti nina ekisenge ky'abagenyi, oyinza okwesanga nti oba tolina mugenyi kiyinza okumala wiiki 2 oba omwezi nga kiggale. Bw'ogamba nti nina eddiiro etali dining naye seating, eyinza okumala olunaku lulamba oba ne wiiki nga tewali agigenzeemu, ng'oli ateekawo n'etteeka nti mu ddiiro ly'abagenyi oba mu ddiiro lyange saagalamu bantu, naye ng'ate aliwunze nnyo. Bw'ogamba nti ekisenge, omuntu ayinza okugamba nti ewaka yavuddewo ku makya n'akomawo n'atuulako ne mu ddiiro agenda okuyingira ekisenge ng'ate agenda kwebaka. Naye ate bwe tugamba ekinaabiro kye kifo kumpi ekigenda okubeera nga kyekisinga okukozesebwa ewaka. Abantu bonna ababeera ewaka, okuva ku babeerawo n'abazzeeko obuzza akatini n'abazze okukyala obukyazi, n'omuntu ayinza okugamba obugambi nti bannange mpitako wano naye nkyamireko wa. N'olwekyo tugenda kukitunuulira nga tutunuulidde nti kikozesebwa abantu bangi ate kikolebwamu ebintu bingi. Program ZIMBA yakawungezi k'olunaku lwe ndi ne Architect Zakariya Mukasa gwe ndi naye okulaba nga ate twekkaanya tugoberere biki bye tusaanidde okutunuulira naddala ku kinaabiro. Ogambye ekiyigo, ekinaabiro, kaabuyonjo, emmanju byonna tebitegeeza kyekimu? Byonna bitegeeza kyekimu. Oyinza n'okugamba nti ewakyamirwa ayinza okwagala okubeera nti tayagala nnyo kuwolesa kiriwo kikyagendako, n'abuuza bubuuza nti tukyamirako wa wano. Gwe n'olowooza nti ayagala kukuba kkoona, naye nga ye kyabadde abuuza bw'aba gwabuuza ategedde ajja mulaga kaabuyonjo, oba ajja mulaga ekinaabiro, oba ajja mulaga emmanju, naye ng'erinnya eribigatta ffe tugambe nti kinaabiro. Kati nga we tuzze tugoberera mu kuwunda ebintu eby'enjawulo, ekiyigo kino nannyini nnyumba akirowoozaako ddi? Ekiyigo nannyini nnyumba akirowoozaako ng'atandikira ddala okuba pulaani y'ennyumba, kubanga omunzi agenda kujja oluvannyuma bwe twayita interior decorator oba designer asangawo ekifo ng'olredde weekiri. Kati obanga ekifo kino tewakirowoozaako mu kutandika ng'opulaaninga ennyumba yo, kitegeeza nti ajja kisanga nga tekisaanidde. N'olwekyo bwe tuba tuwunda ng'era bwe tuba tuwunda ebifo ebirala tutunuulira obunene bw'ekifo, kinene kwenkana ki, ne tutunuulira kiyingirwamu kitya, kiyina engeri gye bakiyingiramu, kifulumwa kitya.
ne tutunuulira kirina ekitangaala ekiyingiramu kyenkana kitya light. Mu light tujja kutunuulira light eva ku musana, naye ate tukimanye nti ekinaabiro kino kiyinza okwesanga ng'emisana oba oliawo kikozesebwa kitini okusinga ekiro. Kati tujja kutunula light eri nakyo eva ku musana, ate tutunulire ne light eri artificial eva ku ttaala. Kitegeeza nti bwe tuba tutunulira light tugenda kuba nga tugigatta. Otunulire ekinaabiro kino kyogenda okubeera nga owunda, ebisenge byakyo biri mu ngeri ki, kubanga tujja kwetaaga ebisenge ebyo bikozesa okuteekako ebintu. N'olwekyo tujja kwagala nnyo okulaba ebisenge bino biri mu ngeri ki. Era ekinaabiro kino twagala nnyo okumanya wansi wano we batambulira flowa agenda kubeera mu ngeri ki, okubeera atambuza amazzi, ate omuntu atambulireko aleme kugwa, ate wabeere nga wanyirivu. Kuba oli ajja kugamba nti bw'oba oyagala wotambulira nga tewaseerera wajja kubeera nga ate si wanyirivu. Wangu kuyonja, bwangu ki obuli mu kuyonjaawo. Otunuulidde butunuulizi finish y'ekifo, wangu okuyonja, wayonjo, amazzi gagenda kutambula, atambulirawo tagenda kugwa. Bw'oyiwawo sabbuuni oba amazzi agalimu sabbuuni tewagenda kuseerera. Ate tudde ne ku bisenge byennyini tubitunuulire era mu ngeri y'emu. Kaakati bwe tumala okutunuulira ebyo, ate ne siiringi waggulu ow'ekinaabiro ate tutunuulirawo mu ngeri ya njawulo. Siiringi w'ekinaabiro ayawukana n'ow'eddiiro n'ow'ekisenge. Siiringi ey'ekinaabiro egenda kwawukana n'eya ebifo ebirala byonna mu nnyumba. Lwaki? Kirimu amazzi. Ebiseera ebisinga ewantu awali amazzi, bwe wajjawo ebbugumu amazzi ago gayimuka. Bwe ganaayimuka gagenda ku siiringi, oba oliawo gakikose. Naye ng'ogyeko ago agagenda okuyimuka n'anaaba yennyini, oluusi ayagala kunaaba amazzi gakola ki? Gabuguma. Kakati agabuguma oba agookya, buli lw'ogayiwa bw'oti gavaamu omukka ne gukola ki? Ne gulinnya. Kitegeeza nti bwe gulinnya gugenda kusanga siiringi waggulu. Bw'oba tewagirowoozaako ng'owunda ekinaabiro, kitegeeza nti mu bbanga ttini bw'obanga gwe walowooza nti zonna siiringi, kanteekeyo oba ekipapula oba boodi oba ngalama oba kyonna, kitegeeza nti mu bbanga ttini ojja kuba ogamba nti ye siiringi y'ekinaabiro ng'eyonoonese, ate nga baazikola be bamu, naye ng'ey'eddiiro yo tennakola ki? Tennayonooneka. N'olwekyo tutunuulira ebintu ebyo byonna, olwo tulyoke tugende ku biki ebigenda okubeera mu kinaabiro muno munda. Era eyo lisiti bwe tunaagiwa abantu, oli ajja kubeera ku Salaamu TV agambe nti bulijjo siina kinaabiro, ng'alaba ye by'alina mu kinaabiro ewuwe, oba oli awo alinako kimu kya 10. Kati kambuuze, tutunuulidde siiringi nti erina kubeera yanjawulo. Tutunuulidde buli kimu ekirina okubeera mu kinaabiro kyanjawulo. Ne langi erina kubeera yanjawulo. Ne langi erina kuba yanjawulo, kubanga nagambye nti mu kinaabiro waliyo amazzi, ate mu ddiiro tewaliyo mazzi. Kitegeeza nti bw'oba owunda ekinaabiro ng'olina kalangi ke wayagadde ennyo oba kamatiriyo, kale tugambe bwe tuti oyagala nnyo ebirungi, oyagala nnyo ebigonda, oleese kapeti ey'ekyoya gy'otadde mu kinaabiro, kwegamba kw'ogenda okunaabira. Kitegeeza nti nno kapeti eno oba oliawo bw'ona oyiwako amazzi mu nnaku 2-3 eyinza okubeera ng'ekoze eki? Ng'ekutamye. Naye ate bwe twesanga nti oyagala nnyo kapeti, era tujja kugamba nti waliyo kapeti gye baakola ng'ate ye amazzi tegagenda gyonoona, oba bw'onooba okola ekinaabiro wali ewali amazzi agayiika w'onaabira, teekawo kapeti ekika kino, ate ne walla w'otambulira obutambulizi oteekawo kapeti ekika kino. Naye era awo tujja kubuuza nti ki ekinaabiro ky'oyogerako kyenkanawo eki ky'obunene? Eyo yonna sipeesi mweri mbunentambula nfunene w'enninnya. So byonna byonna tugenda bitunuulira. Wetutunuulira langi tugitunuulidde, space obugazi bw'ekinaabiro nabwo bukulu nnyo. Kakati space eri mu kinaabiro kyaffe oba mu kiyigo kyaffe oba mu kaabuyonjo yaffe oba ewakyamirwa waffe nkulu nnyo, nti senga omuntu yali amanyi oba oli awo yandibadde alina ekinaabiro ku nnyumba ku kisenge kye,
nga kumpi kyenkana n'ekisenge mwasula ye ate nawe leka kudiibuuda oba n'okusingawo ekinaabiro kibeere nga kitwala space yonna kubanga twagamba nti nno mu kisenge w'osula ekisingamu obukulu kimu buliri era space gye butwala ntini ne bwe tunaatunuulira biki ebikolebwa mu kinaabiro ojja kennyini okulaba ogambe nti nno mu butuufu ekinaabiro kyandibadde kinene okusinga ku space gye tukiwa nga tukola amayumba. Biki ebikolebwa mu kinaabiro? Kaakati katugende ku biki ebikolebwa mu kinaabiro. Mu kinaabiro tujja kutwala ebikolebwayo nga tubitunuulira na biki ebiriyo kubanga kijja kuba kyangu nnyo okugamba nti nno waliyo kino kikola mugaso guno, waliyo kino kikola mugaso guno. Ngera tugenda kutunuulira omuntu katugambe nti nno ye ali waka ayina ekinaabiro kye kimu naye bino byonna ayagala abikoleremu abiteekemu era abikoleremu. Nga bwe twalaba nti nno mu kitanda oba mu kisenge wasulwa tusinga kutunuulirayo nti waliyo ekitanda n'omufaliso tulinayo buliri. Mu kinaabiro ebiriyo ebinene biri bino bisatu kwe tugenda okwongereza ebirala. Mu kinaabiro waliyo toyireeti ewafulumirwa. Ndowooza nti nno ewafulumirwa kizibu nnyo omuntu okubeera ng'alowooza nti ate era wennyini wewanaabirwa. Kizibu kubanga oyinza okwesanga nti olinnye mu kituli ekitwala kazambi ate n'omenyeka. Kitegeeza nti ewafulumirwa wamu ye toilet ate n'ewanaabirwa walala ye actual bathroom oba bath oba shower. Kitegeeza nti nno waliwo ewafulumirwa waliwo n'ebbaafu. Gojja gikola mu ngeri eyo nagyoyagala naffe tugambye nti waliwo n'ebbaafu ewanaabirwa. Era mu kinaabiro ekyo kyekimu ndowooza nti nno omuntu ayinza obutabeera comfortable nnyo olw'okuba nti wali alabye waliwo ekituli kitwala n'amazzi n'agamba nti kawemba nsenyeza. Kiba kizibu. Kitegeeza nti nno tulina ewafulumirwa ate tulina n'ewanaabirwa ate tulina n'ewasenyezebwa. Kituufu? Nkufuna. Yes. Kakati bw'oba ng'oli mufundafunda mu kifo ojja kuŋŋamba nti wali wennyini wennaabira after all onnaabirawo omubiri wenja n'okunaabira amaaso nga nzuukusa. Naye ate ojja kwesanga nti omuntu bw'aba amaze okuva ku toyireeti ayagala okunaaba engalo. Kitegeeza nti agenda kubeerawo n'awaanaabira engalo. Naye ate tojja mugamba nti sinsi wali olinawo woonaabira ewali shawa shawa yennyini gy'oba osumulula okole ki onaabe engalo. Ojja kwesanga nti otobye okuva ku mutwe paka ku magulu. Tuli mu migaso emeka olwo? Migaso mingi nnyo. Naye ate bw'oba ogenze mu toyireeti eyo oba mu kinaabiro ekyo kitegeeza nti nno omuntu ono agenda okukozesa toyireeti ayina by'akozesa mu kubeera mu kukozesa toyireeti. Ayinza okubeeramu n'ebikookooma oba toyireeti pepa. Kitegeeza nti era mu kinaabiro muno waliwo w'alina okubeera ng'agiteeka kubanga ate mulimu n'amazzi tayagala amazzi gagiyiikeko. Tagenda gituuza butuuza awo. Kitegeeza nti mu ruumu y'emu ate kati otaddemu n'akantu akagenda okukwata ekikookooma kyo oba toyireeti pepa yo. Naye ate era bw'oba agenda okukozesa toyireeti eno ogenda kwerongoosa. Kitegeeza nti nno bw'oba ogenda kwerongoosa nakadomola oba na taapu. Bano bo abali mu bino balina taapu eri special gye bayita shatafu. Kitegeeza nti naye egenda kubeera mu kifo ekyo. Olinamu toyireeti, olinamu toilet paper holder, olinamu shatafu, olinamu shower, olinamu wash hand basin, olinamu sinki. Kaakati tuli mu kinaabiro na biki ebirimu tusobole okumanya biki ebikolebwamu. Omuntu ono azze okunaabako mu feesi oba oli awo n'okusenya. Kizibu nnyo omuntu okusenya n'atakebera ku mannyo oba gakoze eki era olumala okusenya bw'ati ng'asinikamu. Kitegeeza nti alina w'atunula alabe oba yeeraba ne bw'aba amaze kunaaba feesi era kitegeeza alina w'akola ki. Kitegeeza nti mu kinaabiro ekyo kye kimu ate era mulimu neki n'endabirwamu.
mulimu n'endabirwamu. Tuli ku biri mu Kinaabiro. Yes. Oli asobola okujja mu babu agambe nti bino byenjagala. Okitegeera? Tugambye nti mulimu toilet yennyini, mulimu toilet paper holder, mulimu shataf, mulimu sink, mulimu mirror, mulimu shower. Kakati anaaba ate bw'abaana abasabuni tamujja wansi nga bwe mwesiiga. Ate kitegeeza nti waliwo ne wagenda omuteeka soap dish. Era ye eri mu Kinaabiro. Emirimu nga mingi nnyo egiri mu Kinaabiro. Nagambye nti Ekinaabiro kiyinza okuba n'ekinene okusinga ki? Lwakuba nti ffe tukola ki? Kakati ate ono wateeka sabbuuni ng'anaaba ate si wateeka n'ekyangwe. Kitegeeza nti nno n'ekyangwe kirina ki? Okiteeka. Byonna biri mu babu. Kiba kitegeeza ne tayiro. Kakati kitegeeza nti bw'amala okubeera nga afunye wateeka sabbuuni ne wateeka ekyangwe kye, yazze yeesibye tawulo. Agireke mu kisenge ajje wukunya mu Kinaabiro oba ajje nayo. Kitegeeza nti mu Kinaabiro kye kimu ate era waliwo ne wagenda okuteeka tawulo. Program Zimba akawungezi k'olunaku olwayo ndi ne Atek Zakaria tutunuulira okuwunda Ekinaabiro. Abantu mulina amannya mangi era obwedda tugoogerako naye era amannya gonna ag'obeera okiise kyonna kibeera kikola. Nkakasa bulungi nnyo nti gwali ku lutimbe omanyi era otegedde kati omugaso gw'Ekinaabiro. Omugaso gw'Ekinaabiro ebintu bingi nnyo ebyetaagisaamu. Obugazi buno we tuba tubwogerako bulina kubeera bugazi butya? Obugazi bugenda kusinziira ku biki by'olowooza by'ogenda okukoleramu. Nga bwe tuzze tubimenya. Kiva ku nze? Waliwo ajja okugamba nti nze njagalayo kintu kimu kusenya. Oba oli awo afune bufunyi wateeka kasinki ke. Kubanga ebirala agenda bimalira ate mu ruumu ze endala. Adnaye program Zimba akawungezi k'olunaku lwayo njagala kwerekereza. Waliwo ate omukugu omulala gwe njagala ate era tunyumyemu nyongere okumubuuza ebyo byonna by'oyogeddeko biina bugumu ki, biina kutambula bitya n'ebintu ebirala. Akalowoozo konna. Kakati nga bwe tugambye nti mu Kinaabiro w'amazzi. Kitegeeza nti nno buli kintu ky'oteekayo wandifuddeyo nnyo okulaba amazzi gakikosa kwenkana ki. Kubanga wabeerayo amazzi agajjogoga n'agookya ate oluusi ng'ate galibo ne sabbuuni. Kakati bw'ojja mu babu oggula ky'oguze fuba nnyo olabe by'ogenda okuteeka mu Kinaabiro bikosebwa bitya n'amazzi ne sabbuuni n'ebirala ebikola. Mukkirize tuwummuliraawo katono nnyo we tukoma tugenda kudda ate ne munnaffe omulala omukugu ayongere otulambulirira biki naddala bye tulina okukozesa nga tuwunda mu biyigo byaffe. Katukomewo.